Mbiraba wano naye ndaba enneewo zaako ya Lydia Jasmine. Tematiza kwabo ngamba mbu byonna by'olina biraga wali ogenda kugula nnyumba sente wali ozigyewo. Ennyumba engule n'ennyumba empangise ziyinza okubeera ne statement zezimu nti amupangisa ennyumba n'agamba agiguze. Kabaata ayinza okuba ngenda kuguza nnyumba nga n'omugagga twayawukana dda. Nembaayo ne ngamba nti Kabaata namupangisa ennyumba n'agitimba mbu agiguze. Ennyumba ziba za bbeeyi nnyo. Wano omuyimbi akwata ssente n'agula ennyumba ewedde. Ssente abayimbi ne ssente tebazirina. Mpozi ng'omuyimbi afunye muntu amubeereramu n'amugulira enju. Kati nga wano abakazi omusajja n'amugulira naye nti akoze enkolebwa mu music. Ssente zaakoma mu bali ba lutaaya abo abaakubanga ebyalo ku byalo ng'ate beetegeerera nga bafuluma ekibuga Kampala n'amala emyezi 2. Bagambe. N'akuba bwe simanya kyazanga kyaziiza ndala ge simanya butuuti simanya nga bayita wano ku Masaka Road ne bakomerawo Jinja. Nadde waka we baali bakuba bwalo ng'afuna milioni 3 milioni 5 milioni nadde waka ne milioni 10 mu myezi 2 naye ng'azikubye mu bushoba nga bameka. Najja wano e Kampala n'akubayo ekisho kye ne kimukuuma erinnya naye nga tafunye mu ssente. N'ayingira ekyalo. Naye kali bana abayimbi abatagala bva Kampala tewali ssente. Kizibu nnyo okufuna ssente. Abantu bagoli faza kyabagamba kituufu kizibu nnyo omuyimbi wane ennaku zino okuzimba ennyumba nga Jasmine ono gye yalaze ng'agigye mu music. Omuntu yake yali ali mu kisoogo yali aliyeni. Kituufu aliyeni. Yali naye gwajjira mu kaseera tekukyasobola kudda kati wakati aliyeni agenda kuba nga azzeeyo mu bayimbi bennyini nga bamulamuza. Naye luli aliyeni ng'agamba njagala milioni 6 atajjawo eddakiika nga 4 kuba n'ennyimba tezaalinga nnyingi. Ng'okuva ku Lwokutaano Olwomukaaga ne Sande yeetooloola obufu nga buli lunaku asobola okukola milioni 2.25. Bwe balyako 3. Bwe balyako 3 yakikuba nnyo nyaawo. Ne bano abayimbi aba bulijjo bano batulina wa5 gy'oyimba embwa ga 5 sigayimbira n'ogagoba nga sigoweera mula nti wali nnyo ky'amaanyi ky'olina ogula enju. Omanya abayimbi bameka abali mu mayumba wano nga sigaabwe bangi bapangisa. Kabato kimanyi naffe tusinga abayimbi. Tubasinga nnyo bagambe. Mwe tubagamba ne bawakana. Wakati nze Kabaata ndi wano kati nzuuno wano. Obeerawo tolina kyotya tetwemanyi mbu tuli baserebu n'ogamba ngenda kugenda wali tule mu bizinesi yange tule mu eri endala tule wali nkole bino tolina kyotya kuswala. Neyo omuyimbi etula mu bizinesi etawera milioni 5 aba aswala. Kati Lydia kyemanyi tali bulungi lwa bino. Naye wadde omwaganyo kweyongerayo. Ekyokubiri Dani Flavor talinawo musango wano. Egwa false pretense gujja mukwata bwe baleeta endagaano nga yasayininga nga atunda enju. Okutasobola mukwata kuba emyaka 2 egiyise nannyini nnyumba yali badde yamuwaabira dda kuba nannyini nnyumba yawaaba. Lydia bamugoba mu nnyumba nti wagiguze genda ne ssente ne bazimugobya. Omuntu amala gagula bwatyo ennyumba emunyonyo nga tososera kunoonyereza. Wali ogula kyapa wali ogula ndagaano sigambe nti wagula kuba nonnakyogerako. Naye kyapa endagaano babigula differently. Of course tekyaliwo. Kati mufaaki Lydia ogenda mu lutalo lw'aba TikToker abakutte essimu obukulu okutandika okuvuma bakuteeke mu depression. Dani Flavor let's calm down. Namaliriza ono kyeya MP jena yayogere. Dani Flavor let's calm down. Eno sick case. Olomwana gumule mukukatira nawe osobola okeera enkya ng'olina ewantu w'ofunye nga olabira ddala kigenda kukwatayo omuntu najja n'akulemerako ebintu nga tebigatta naye nga bikugjamu trust. Ekyo kimu. Ekyokubiri naawe okwana abakazi eyo n'obazaalamu abawala abaana basobola oyitawo nga gwe mumuli. Okisegere naye gye bakoma obbakatira gwe nga taata ali eri aliyinza ettooke ng'omwana lwakomawo akaaba kikuyisa kitya. Let's do this for the first time. Tufevaringe n'oli naye waayo alina brand ye tumuwemo benefit of doubt. You solve this in an amicable way. Chivewo chigende. Interview ye yagambye inti ekifo yali alina byakibalira bingi maaso eyo ng'alina ne byayagala okukolawo ebirala. Teyayogedde ku kigambo rent to own. Yayogedde nti ono omukulu yamuwa ssente ng'agenda muguzaawo. Ekyo kijewa. Obeera walabye interview za Sarkozy eyayokeseza Jasmine yamugamba ye yamugamba wabula ayagala ennyumba ey'okusasula in the long run
mu mateeka bagatta dot pa dot. There is no connection nti nzize kupangisa naye ennyumba neetaaga ennyumba ey'omu maaso kuba yebeera mortgage. Empapula Dani ze yakoleroliza mortgage. Anti yagamba za mortgage. Empapula za mortgage mbwe ekifo kike. Toko sirike. Batuwe ku Dani Flavour ayogeremu wa. Empapula za mortgage. Era ali asasula sente mekazo wamu era kumala bbanga ki. Okay. Kati Dani kayogere. Godfather. Balamusizako. Zeridia just ebintu yagadde biwanvu yanayogera ebingi ennyo nga bwe namuguza ennyumba amazima agamanyi. I sub-rented her the house for 6 months. Endagaano egamba ki? Tetwakola yadde endagaano uncle. It was a receipt from my receipt book. I have it. Kakati ono ate byayogera mbu simanya yali ajja muguza biki ennyumba bagigulira ku receipt. Those are lies. Lies. Yeah, mazima gamanyi. She knows the truth. Ennyumba bagigulira ku receipt. Olaba motoka gy'otasobola gulira ku receipt. Ne motoka bagigulira ku receipt. Ne bw'oba ogenda okikyusa bakubuuza endagaano ne bwe kiba kyapa. Ne bw'oba ne receipt 1000 ne bw'aba taatawo nga yakuwadde okugyawo nga yagenzeeyo. Ne bw'ogamba taata wange yampa bakugamba genda oleete endagaano ya taatawo ng'akuwa. Obuzibu bwabadde ku mixed emotions. Kati omukazi ye nga ye teyasoose kulowooza. Gwayita PA we oyo simago bayita simayo oba eddayoso oba biki ye yamubalidde obubi n'amutwala ewa Sakozi. Omukazi kyeyabadde alina okukola kwe kusirika kubanga talina wadde ne ka document n'akamu akalaga simanya awoza iCloud simanyanga ebifaananyi byavaamu tebigatta. An agreement of a sale of a property has one type. There is no types in that agreement. Has one type. The condition of the property, the size of the property, the structure plan of payments, the structure plan of owning, and whatever. Byonna byerimu. Anti kakati n'ekirala ekyatubuziza kikino waneno Lydia Jasmine yagamba buli mwezi yali asasula miliyoni 1.7. Ng'asasula ku nnyumba ki yali asasula ku luzzi. Uliriza sako ulirize. Dan Flavour ye ng'agamba buli mwezi yali apangisa Lydia Jasmine miliyoni 2 meka miliyoni 2 kitundu. Kati ne twebuuza which is which. Okitegeera era nabisigala biri mu saako yemu bonna buli mu mixed emotions. Omukazi ye abamugambye nga wasose noyogera bulungi n'ogamba nti abalaba interview tebaziraba zimalayo. Obuzibu bwavudde awo. Wokawoka naye Dan Flavour talina musango. Lydia Jasmine obutategeera kyajja kwogerako bwe buzibu bwe. That's it. Nedda Lydia bambi alina ebizibu bingi bamukuba nnyo ku media ze ekintu nokiraba nkiraba era kigoberera and she has started reacting. Kakati ate be yadde yakaliyakitinga alina n'omuntu gwe yabadde ayagala awo baba muyitaani akwata ebifaananyi bye n'agenda abiteeka mu zegundi zi effects n'abitimba nga akiridde akabina owa big eye. Kati within a short period of time ate ne wajja ebirala alina ebintu naye ate nga waliwo n'owemutu yamuwala mpaawe mabega okutte amayinja mu ngalo naye embwa ziboggola buli side gy'okoma okwetolola ng'okuba embwa ezo ogenda kufuna kamunguluzo ogwe. It's better you continue with your journey. Fe tukimanyi nti wa egaalo ebigambo bibayisa bubi mu butonde bw'omuwala omuwala akuvumira essaawa 2 n'omugamba ekintu kimu ebinnya byakugereka ebyo n'asiiba mu ndabirwamu ng'akebera binywa akebera ebinywa wakubira n'aba pamma ebinywa byange biri bitya bine naye ng'olutalo luwaggwa ddala naye nga yetava mu ndabirwamu kebera binywa. Kati kakati waliwo abakazi b'ebigambo bibayisa bubi. Kati waliwo n'ekirala mu interview Godfather Lydia Jasmine mu interview yakubidde mulamu we bawa sister we. Namubuuza nti sente mmeka ya renovating ennyumba n'abuuza oyo guy n'amubuuza nti Dan Flavour alina we ya fixinga n'ewamu mu nnyumba guy n'agamba nedda. Mu ndagaano kirirudde awanti bw'anaakola gundi renovation bajja zimuddiza oba baamulagira ogwo gwali musango gwe yakola. Ati kakati omusango gulimu obutamanya bungi nnyo kwegamba musango tewali byonna bino tulimu bye tukaana waliwo kye tuyita gold case. Mu mateeka kikkirizibwa omuntu n'afeera omuntu smartly n'agamba ngupangisiza ennyumba eyo naye ojja kutereezanga byolaba ebisobye twebale ng'akyogezza mumwa n'otereeza n'obala obukakadde n'otereeza n'obala obukadde 2 n'otereeza n'obala obukadde 3 n'otereeza n'obala obukadde 4 oli n'agenda mu mateeka nti omuntu ono mubanja emyezi 4 tansasula gwe n'owooza nazimba ennyumba n'agambako gizimbe ne bakwata criminality.
naye ate kati waliwo n'ekirala ekitategeerekeka wano boogera miliyoni 4 ate waliwo we nawulidde 5 kati webezira miliyoni 4 ne begaba miliyoni 5 emunyonyo teriyo poloti just poloti nga ezo zagenda mu renovation tezagenda ku renovation gambye anything concerning renovation it was a goni case one time wejira aina bakola endagaano nga bamugamba nti Teresa enju kakati yagezaako kuteekawo beauty ya face ye tiridi yabeera wali n'anyiriza osegere ekyo tekirina buzibu Lydia oli wadde mba kuyingira mu nnyumba n'ogamba landiyo ngenda kukyusa siringi ngenda kukyusa ngenda landiyo nagamba sikuinaako buzibu naye tekikujjaako kusasula renti kuba si yakugambye era womalira emyezi ng'ena nga losasula ebintu bagenda bikwala babitwale ku erosi oba ku poliisi babiteekaawo oli ennyumba yo wagipangisa nga bwe wagisanga era bwe yali agipangisa kale ekyo ekya renovation Lydia yakiyingiramu ng'omuntu era ekyo sinawulira nga akalira compensation from since 2022 yagambye bwati nti bakwata Dan Flavor ne bamutwala ekabalagala ku poliisi n'amutunuulira nga munaku nnyo tasobola kuzza ssente ezo n'amusonyiwa yes bwekyabadde interview wa Sarkozy bwekyabadde naye nga Dan Flavor ekyo bakigambako nti oli munaku nnyo oba bagamba omukyalo yagamba nali mulabye sagala ndiyo nje nsaba Dan Flavor tusobola kukakkana olutalo luno mwene Lydia ne mukipinga brand y'omukazi oyo nesigala wo mu kiseera kino bali mu mukuba kumuyuzayuza lwaki wegattako ettofaali Godfather mu byafaayo byange okimanyi nze siri muntu wa ntalo era singa Lydia ali yagamba nti Dan nalabye interview eri yogera ne Sarkozy but she went openly in the camera nagamba namuguze nyumba nali mulalu nali mfaanana bubi ndi muzadde nange sipayo bwe nali mfaanana nina emikwano abakazi babeera n'obusungu kazi akubuuza be waliyo mukoledde naye nga ne buli ekimuli ku mubiri kikyo n'ennyumba mwasula yiyo n'ewaka ewaabwe ekyemisana kye balidde gwewateekayo akawungu wateekayo omukyere n'akawungu n'akubuuza ky'omugasa Godfather olaba sina problem Lydia bw'asizinga fire why not yangambya noonya ebyokunoonya byangu naye ebyokuvuna soko olindeko omusango tegugenda kugwa kati lindako ani ya igniting ebintu bino okukomawo kyabadde bwekitiriamu nalabye interview Dan Flavor we yali ng'ayogera ne Sarkozy yamugamba nti Lydia Jasmine yanteeka mu depression n'enjagala n'okwetta just ng'anyumyamu bunyumya ng'omuntu kati nga bamanyi ba YouTuber n'amusiba n'anyumya akabozi okitegeera n'anyumya nga buli kimu nga bwe kyali yakinyumyako bunyumya kakati ono simaye ddayo simayo yakola ku Bukedde TV oyo ye buzibu eyasitudde Jasmine kyeyasooka olindeko gama omuntu ate kakati PA eyavudde ku interview n'agamba mbuno nze kyenva ngamba Jasmine bakumanyidde nnyo kakati tugende ku interview kitegeeza ki awo bootegeeza ki lindako gama omuntu explain story nti ebuzibu kubanga omulimu gw'abantu bonna mu media yaffe gye tumanyi kubeera nakatambula okitegeera kati Dan Flavor bamumanipulatinga ensobi esooka ku muntu gwa manipulatinzi okwogera story ye kuba bali see a story of Dan Flavor joina but when you were manipulated into saying what you said okitegeera kati which is right and which is okay and which is true Lydia Jasmine yensobi gye yakoze naye she was manipulated into what reply omanyi lwaki kyabaddewo ekyo ojjukira gaye yajjanga abangi emitwalo 75 egy'okusiiga simanya okuba emmotoka tikati mujjukira oyo gaye ogwo omusango gwakabeerawo kaakati ono opamuyita oba simaddayo simanyi oba bikyali awo abakola binterview ebyekisiru YouTuber ye yasitudde Jasmine n'amutwala ewa Sarkozy ono omukulu nga bagamba bamunoonyeza ekiro kiramba tebannaba kwebakako ono Dan Flavor kitegeeza ki nti Lydia bamusudiiza ne bamugamba leero okwerwanako kumbe bamunkesa ng'omuntu ye ng'omukazi yabadde tali willing kola interview ge mazima agasembayo
ne bano ba PA babo batambula nabo abawujjiba obunyama be baleso Ani abawa sente mugagga kakati obuzibu bwa Flavor obulala bwayina buno bwe yakoze mu interview nanyini nyumba yamuyise bati ezo ntalo zena nanyini nju kakati Jasmine amwagala ne nanyini nyumba amwagala ate atamukole ki naye nga tukkiriza amazima ge tulina accusation yo gaya agamba family badde saagala kwogera naye amazima agasooka Flavor naye yabadde ayagala waakatambula nabadde nababiri oli yabadde akola bisi amudabo kuba kati kyogamba byonna bye yanyumiza eyo ye highlight ati uliriza kati ate okumanyanga ebintu bizibu ku mukolo gwa Tata Shira nanyini nyumba alabiddwako ne Jasmine ate nkugambye ebizibu by'abano byatandika olunaku Jasmine lwe yateeka ennamba ya nanyini nyumba mu ssimu ye wategedde oli ne bamukuba olukokola awo wewava obuzibu kati kabya jet begaseemu ebifuka kayogenda okugamba nze ngaze kati Godfather olaba naye kiruma nnyo soba owulire gwe Liam kiruma nnyo okubeera nga Deshi alina okunkubira nanyinyonnyola okubanga ambuuza okola nga ani nze nanyini nyumba nyina essimu ye nayogedde naye kiruma bakankolako nange ekiruma ekyo obantu babadde ogamba banno nti nyina abapangisa nga tokyali nnyayo father kiri bwe kiti ate Godfather ate Flavor enyumba teyagipangisa ku nanyini waayo anti byenkugamba nti ye ne nanyini nyumba mpaka anti kati ono ye najja n'afuna nanyini nyumba direct awaaliwo enduulu waliwo enduulu kuba yatuukire ddala kiringa nga boonajja ne bakutuuza mu waiting room bagende babuuze bosi muliwo ng'abantu 5 bosi yennyini najja n'akweronderamu naye nga basose kulisinga wali ku mulyango ebyo byonna bwe yambaddemu obuzibu bosi najja n'agamba jja twogere bonna oba obayiye Jasmine yamusooseyo okusasula down under kali Lydia nze kye nandi musabye luno oluta olumwonoonera terumwongerayo waggulu kubanga anenya omuntu lwali badde lumukuuma Lydia Jasmine mukasale mukano mukamuwe Jasmine Lydia luno oluta lwali badde lukuuma ng'oli ku topu ng'oyogerwako ne lukuyambako okusigala mu mawulire wabula lulimu ensobi tigwonoonya olaga nti akusinga obonaku that is one gwonoonya bwe tubikkula amazima ye mutuufu omulanga bwemage gwonoonya ensi wemanyira nti omusiye kiba kikulya bwe buzibu okwo bukirimu singa gwobadde anyigirizibwa wali badde gwali ku top naye kati byonna biraga gwanyigiriza from the word go kali gwe tolina olufuniramu twongera kukuba so musizinge fire bino biveewo kubanga temuli case tosobola guuza n'oguwangula guno ne bwendeta looya nga muwala wange tosobola guuza n'oguwangula Godfather ebyo byonna ng'obyogedde oba kirimu n'ekirala oba omuyimbi waliwo kaleeta ebyo biveeyo kale gambye obalanga nnyo kyoleeta nga tolina bonyigiriza waliwo n'okubala obuli emizannyo buli lwobala obukalinga ovaana ng'ogamba mugundi ajati zuula alyagala kuba muyimbi ng'alina kaleeta example ngambi awoletera oba Haji ng'ali agala beera muyimbi ng'alina kaleeta akati Haji yayitawo naye ng'alina gwaziise talina waayitawo naye ogwayisaawo aliyeni gwaziika palaso oba mwakyegendereza yes kati buli lwojja nga waliwo ali wansi akaaba kkiriza obagaana gwoba otutumula gwobeera ogwa